الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم شيخ نصيف. قال المصنف رحمة الله عليه أغامبينتي والله لم يرسل الرسل ولم ينزل الكتب وانا ويرفع صوته قليلا إيدي وقولنا أغامبينتي وإنا مما يوصف له أننا أصبحنا نسمع في هذه الآونة الأخيرة كلاما ينابذ العقيدة ويبعدها عن ساحات الاهتمام. فمن الجماعات من يعتبر مسائل العقيدة مسائل الجزئيات لا يعتنى بها، بل ومنهم من يقول ما الذي يضيرنا إن أثبتنا لله يدا أو لم نثبت. وهذه من المصائب والطامات، ومن المعلوم عند الجميع ما لعقيدة التوحيد من منزلة كبرى في الشرع. فالخلق بأجمعه إنما خلق لغاية عظمى ألا وهي عبودية الله تعالى، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. abalungi ab'ebitiibwa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Tukyagenda mu maaso n'ebikolo bya da'wa entuufu, da'wa ya nabbi sallallahu alayhi wasallama. Kitabo kya sheekhe kino Sheikh Abdussalam rahimahullah, usulu ad-da'wati salafiyya. Tuli ku kikolo ekyokuna, inshallah njagala tubikwate tugende mpola mpola nga tutambula nabyo. Ekikolo ekisooka okuba nti tufaayo ku ki ilmu kijye bategeeza الشرعي. ekyokubiri naam tatbiqi al-amali, okubanga tuteeka mu nkola ilmu ogifunye katusuubira okubanga kyoyize ti nabbi yasalanga eswala 5 za jamaa netukulabanga kiri mu bulamu bwo. ekyokusatu ad-da'wa ila Allah, okuyita abantu nga tubazze eri Allah ku mbeera yonna ala basira, ku ddala ilmu entuufu gye tutegedde Qur'ani sunna. Ne tugamba enkizo eri mu da'wa y'abasalafu, akugamba kino ng'akusomera aya, tukola bwetti ng'akuleetera hadisi ku ntegeera y'abasahaba radiyallahu ta'ala anhum. Ekikola ekyokuna kye tuliko abasalafu, nabbi ne basahaba n'abamanyi baffe bonna basooka kufaayo ku nzikiriza entuufu nga tebannatulya birala byonna ekyo kyabawola ku bibinja byonna. nga bwogenda okulaba fihin ng'ebibinja ebisigadde bamu'tazila n'ebirala byonna ng'ebyo byo tebaifaako ebyaqida. Era wano ogenda olaba ebigo bya sheekhe byakulaga bwe twogenda nti Allah alina omukono, waliyo okulaba ku Allah balabanga byaki ebyo. Waliyo omuliro bwe guba gyeguli kati abantu ate nsonga kiwaki gyeguli nga ate bajja gwingira ku lunaku lw'enkomero bamu'tazila nga babuuza ebyo. Kati ffe mu aqida kyonna ekizze kye tusooka okutunuulira eyo da'wa ey'abasalafu. Agamba Sheikh Abdussalam rahmatullahi alayhi, inna mimma yusafu lahu, mulimu ku bisinga okunakuwaza n'otunuulira da'wa z'ebibinja ebingi n'owulira ennaku. Mu ekyo nno mulimu nti bambi omuntu ali ku busalafu bw'alaba abantu ababuza awulira ennaku, ekyo nakyo kimanye nti omusalafu abeera nakyo. Bw'atunuulira abaana b'obusiraamu nga babatwala eyo mu bibira myaka 8 7 nga babukwasizza emmundu ekkefu simanya fote ki kaana myaka 7 ogalaba ibirisi kyekoze bano ebalagambwa eyo ddiini. Omusalafu anakuwala bw'alaba ebibinja ng'ebyabasuufi nga batutta abantu bali mu muzikiti bwe bazikira, agamba ki kino? Bw'alaba abantu nga bali ku kitebe bakuŋŋaanya mawuledi nga balaba ne seeko ow'ejjubba ajja bwe basaakaanya, agalaba na ibirisi kyekoze bano. Bw'atunuulira abantu abo
n'alaba abazikiri n'emigugu nga batuuyanye bonna bakooye bali bagenda bati bwe bava ku muzikiti guno nga bagamba eri twasuze ennaku bweziti agamba bannaaye bano ekyo omusalafu akifuna n'atunuulira omusajja gwe bawadde ejjuma nga yenna amulaba ekijubba kiri eri wansi ekikanzu kyayambadde aga tuli ku kikiro ayina kyawulira muli bw'atunuulira gwe baleese ku kituuti nga yenna kyemwa nga gwe bawadde khutuba aba ali awo mu muzikiti jjuma we mukwatidde agenda okulaba gwe baleese nga yenna agamba masijidi eno ono gwe bawadde khutuba leero ekyembeera omusalafu agifuna buli bwala abantu abo baava ku ntegeera entuufu ku manhaji entuufu ya nabbi sallallahu alayhi wasallam abanakuwalirako n'alaba embeera eyo gye bali mulaga society bweti kati nga bwolaba eyaffe n'otunuulira embaga eriko abasalafu nga batudde okwo bwe baleeta abaana abawala ne bajja ne beekyanga babuuza n'atunuulira bisenge ebyekaza nga kivayo kijja kiyita mu basajja amunoonye mwami wange nogaye n'eddiini abantu gye baliko kakati ekyo omusalafu akifuna ya asaf muli awulira nga bano bwe bati bwe bakoze n'abatunuulira ku madda ga mbogo nga bali okwo ne baseeka baabwe ng'ayongera obbakumamu n'obbalaga nti ddiini nga bali ku madda gaani ambogo otunula bwoti n'owulira ennaku ekyo omusalafu akifuna kati sheekh wano kyagamba yennaku gye tufuna ku bibinja ebyo nti lahu annana asbahna nasma fi hadhihi awina al akhira ennaku gye tulina nti mu biseera bino ebisembayo tuwulira kalaman ebigambo nga yunabithu al aqida ebisiguukulula enzikiriza ebigambo ebikulaga nti tawhidi ajja kujja oluvannyuma ebikulaga nti temugira nnyo bantu kulowooza nti mwe abatukuvu ennyo nga ebikulaga ebibinja ebyo nti katusooke tugira abantu tawhidi ajja kukola ki ajja kujja oluvannyuma ebyo tubirabyeko sheekh agamba birimu kubitunakuwaza wayubiduha an sahati al ihtimam nga bisembezayo abantu mu mbeera y'okufaayo ennyo n'okuteeka amaanyi ku tawhidi ku aqida nga bakulaga nti ebyo netta biri byaliwo mu kiseera kino kati ensi erina weetuuse third world n'ebirala okulaga nti tusaana ebintu tubirowooleza wali ensi ekola ki ensi ekula ensi edduka muve ku gundi kulowooleza abantu kati bali ku njuba bali waggulu bwe munaabazza mu bya tawhidi simanya kama akisamu tawhidi simanya usulu thalatha abantu kati bali ku njuba waggulu tulabye ebibiina ebirowooza bwe batyo nga balabanga ebyo tawhidi kamu arkanu la ilaha illa Allah arkanu nga bakulaganga ebyo abantu bo bazizzawa abantu kati bali mu kunoonyereza irimu y'enjuba bali mu bwengula famina aljamaat man ya'tabiru masail al-aqida masail juz'iyat la yu'tana biha waliwo ebibinja ebitwala ensonga za aqida nga wazze no banyola ku aqida nga balabanga obusongo bwaliradde obujuzu baga obuntu obutonotono nga balabanga n'okula obutaali baawudde kati bano abashiya webuuza ekibawula n'abashiya mbw ate bano Abubakari bamuvuma ng'alabanga waliwo obuntu obutaali baawudde nammwe nga balabanga obuntu obutaliimu kati ki ekibawula mbu n'abashiya kikyawo kati abasuufi abasajja ku ntaana bebeegira ebyo nga balabanga mbu obuntu kati waki mwali yawukanye n'abasuufi ate baseeka beevuma nga babulabanga mbu obutuntu aqida masha Allah nga bakulaga nti ffenna kati satunulawa mukibula kati waliwo obutuntu bwe batyo wano sheekh agamba babuyita juz'iyati butuntu obutono kale tetwalirabye nga mwesikaŋŋana ate kati seeka gundi avume buntuntu ombo obuli awo bwe batyo babukola ki seeka agamba imu kubinakuwaza kyetulabye olwaleero bwe batasobola basobola n'okutuula eyo simanyi lwaki tebakkaanya nga babulaba mbu buntu obutakola ki obutaliimu abantu eri babatta Somalia basiramu bannaye babatta Afghanistan bali mu buntuntu mbu obuli awo bwe batyo babuyita seeka agamba
bwe yatandise mimma yusafu lahu muyimu kubinakuwaza n'otunuulira abantu abo ate abo nno ennaku zino be tulina bato be ba actual ennyo abo babikozi be basinga okuba bo badde eno waliwo obuntu ntwe what we see these checks these checks abamu batera obayita balabanga ba checks mbu tebaali badde bakola obeera nga tamalina kwogera kigambo sheikh beeraawo I don't know why these checks always bwe batyo babeeraawo nakulaga ebeera nga bombo babulaba buntuntu obukola ki audhu billah aqida y'abasalafu ensonga ya aqida eba nnene simbu tebabitwala ngabo bwe balowooza mbu buli awo buki buntuntu bwakwongereza la kyekisooka nga tebannatunulira bisigadde byonna wa minhum man yaqul sheikh agamba mubo osanga n'abayogera nga bagamba mu bingi ebyo ma alladhi yuthiruna in athbatna lillahi yadan aw lam nuthbit مثلا مو عقيده يا سلف بغamba ان لله يدا تليق به الله سبحانه وتعالى ino mukono ogwanide Allah tegufana ngogwebitone laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir kati bo bano bagamba te oba Allah ino mukono batayina ebisi ensonga enkulu ze mwaliddeko ki ebiseera oba Allah akakugweryo kunsi takka ebyo bintu temwali maze budde ensi kati ensi edduka abantu bali mu kunoonyeza ku byaki ebwengula abantu batuse mwe mukyali awo bakyanyoleza siweji waliwo enabi yayogera emabega kawo naga kati tuli wala abantu bali mu kunoonyeza siweji basobola omugira n'atuuka mulongoosa n'ojja n'omufunisa wuzu mwe mukyali mu masala akida kati ng'akulaga mbu masala ga akida tewali badde budde bwe tumalira awe ensi etambula abantu kati banoonyereza obwengula n'ebirala kati sekagamba kyekimu kukinakuwaza n'owulira ennaku naam marhaba kakati baganda baffe abo solution yali badde bo engeri ebyakida gye babyesamba bali badde batukiikirira ddanga be bali eri ku mwezi nabali okitegedde buni batukiikirira mu ekyo kakati bano abala bali ku byakida bakola batya naye bamasakini byakida tebaliyo ne ku mwezi tebagenze kale n'obasiŋŋaana nga they are more confused naam okusinga nabali kwegamba naam allahu musta'an sheikh agamba wa hadhihi min almasaibi wattamat yegino gimu ku mitawaana eminene gye tulina mu bibinja bingi abakulaga nti ebyo byaqida tulina ebinene ebintu ebyali badde bikola ki bitunuulirwa wa min alma'lum inda aljami' ma li aqidati at-tawhid min manzila kubra fi shar eri abantu abasigadde abalungi abafaayo bo bamanyi obunene bwekiyitibwa enzikiriza mu ddiini yaffe bamanyi da'wa y'abannabbi ono sheikh agenda kukulaga obujulizi okuva mu kifo kino kudda wansi agenda kukweta obujulizi obutonotono wa illa bukubyeko mu Qur'an okulaga obunene obukulu bwa aqida kakati ensonga eno sheikh agikatiza kulaga obukulu bwa da'wa y'abasalafu kwogitegeerera nti bano bali ku da'wa y'abaki salafu kasita obalaba first priority yaabwe oba lwe luzungu olutuufu sekabirali ne bwe tulusobya abeeyo batusonyiwa dda basooka tutulira ki tawhid nzikiriza yati bamanyi eyo abo bali mu gundi falkhalq biajma'ihi innama khuliqa lighayatin uzma ebitonde byonna byatondebwa nga waliwo ensonga ennene ebitondesezza yeriwa ala wahiya ubudiyati llahi subhanahu wa ta'ala kusinzani Allah kyekye yensonga ennene bino byonna ebirala bijja luvannyuma kasite yensonga esooka okola ki okutera alhamdulillah kama qala Allahu azza wa jalla wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun aya mu suratu Sheikh Luqman aya mu suratu الذاريات
eri mu suratu adh-dhariyat yatandika waggulu aya 5 ese kachimani aya jikwata ajikwata enamba yayo sura ya 5 mashaallah aya ya 5 waggulu wayo aya ya 5 Allah yagamba wadhakkir fa inna dhikra ene sobyo imam bagikola nnyo nga gyogambye sekali njiwulira nnyo kuba imam bwe basoma ayo bagambe bati fadhakkir banji banete mufuluma Allah tuga fadhakkir aya gamba wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'min kwejjukiza okugasa abaki kati amanyi bagamba abamu kubakona ku tafsiri ya aya eyo nti aya yajja kulembera ggulu ng'eringa ebuuza nga Allah alinga atulaga twejjukanye kuki amazo tugamba mwejjukanye kati omuntu yali badde abuuza kiki enkuŋŋaana zaffe zibe Allah n'atubuulira ekinene ekirina okusinga mu nkuŋŋaana zaffe wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun wadhakkir kati omuntu asigala abuuza kiki Allah n'atubuulira ekisinga okuba ekinene ekyali badde mu nkuŋŋaana zaffe gwe mulamu ogwatutondesa buli wonna we tudde kyali badde kisooka nga tetunatunuulira gundi kino ne kino omulamu ogwatutondesa guli gutya mu nkuŋŋaana zaffe Allah kyeyatubulira noti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun kubanga rizqi yo ya Allah gukasita omusinza mutuufu bw'okumusinza Allah subhanahu wa ta'ala agenda gikuwa gwe teekawo makubo otamu totula butuuzi ngenzikirizeemu ku bibinja njogere nti rizqi ejja kujja la oteekawo amakubo n'ogenda ogikola ki kuba omumanyi oli yatugamba tamannaita an tumsi faqihan munadhiran bighayri ana'in waljununu fununu ekyo kiba bw'otuulawo nti riziki ejja kujja oba irimu ekyo kiba kikamu bika by'obuki kuba ne hadisi y'ekinyonyi yennyini hadisi ya Umar eri mu Tirmidhi nabbi yatulaga ekinyonyi bwe kikola tekituula butuuzi awo mu kayumba kakyo mu kisusunkula law annakum kuntum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan kigenda kumakya gudu kumakyanga kiyala wataruhu bitanan kiteeka wamaki tekituula waka butuuzi wabula kikeera ne kifuluma so sitawakkulu nti kutuula waka bikusanga awo waliwo abasuufi babagatta kubagamba nti ilmuhu bihali yughni an suali okuba nti amanye embeera yange kimmali okuba nti sigwana kumusaba ilmuhu bihali yughni an suali obubuze oyina okusaba Allah eyo kiburu obutasaba Allah naam idhan Allah yatutonda kumukola ki kumusinza bino ebirala byonna agenda bituwa ebyokulya ebyokunywa kasaffe tukola ki era mu zimu ku fawaidi Sheikh zinafuna mu tafsiri ezimu ku tafasiri sijjukira tafsiri ki ku aya eri ya suratu al-Jumu'ah Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba fa idha qudiyatis salah fantashiru fil ard aya ziveri wagulu idha nudiya lis salati min yawm al jumu'ah fas'u ila dhikrillah kati wana sala wede Allah yatugamba fa idha qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkuru Allah kathira amanyi bagamba mulimu kubisera Allah wa kusumulya rizqi omuntu nga avudde mu juma n'agenda atandika okukola ki nga baddagadde wale se byonna ajjasinze Allah subhanahu wa ta'ala Allah tayinza kukoleka bwati bw'ojja okumutendereza Allah agulawo rizqi akuwa rizqi nakyo tukimanyi nga ssente kitali kiki kituufu era abantu abamu batera onnakuwala nenze Allah tampadde naye nga Allah amuwadde rizqi enki ennene Allah asobola okukuwa rizqi ey'okulaba rizqi ey'okuwulira rizqi ey'ezzadde obulamu eyo rizqi eri alina ssente nnyingi naye nga Allah yamumma rizqi ey'obulamu eyo naye rizqi Allah gyakuwa okujja kunoonya ilmu ashari eyo rizqi ekigambo rizqi tetukikola ki era kireetera oluusi n'enzikiriza okwonooneka abantu olw'obutamanya rizqi addaawo nagaa nenze Mungu teyankolera kino talina naye nga byalina ebikubyeko biki bingi kyona atakyetegeeza kakati Allah subhanahu wa ta'ala buli w'omusinza kukola ki era mu aya suratu Taha ng'eggwako Allah yagamba wa'muru ahlaka bis-salah wastabir
عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى Allah ayogedde ku kumusinza n'ayogera ku riziki biina akakwate naam nti buli asinza Allah subhanahu wa ta'ala agenda mukola ki muggulirawo mu aya suratu talaq waman yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kitegeeza abali mu mbeera nga tebatya Allah abajjako riziki kyekiri eyo ne faida erimu ekyo mathalan oli bazinye sala n'alemera okudduuka juma tasaala bakasitoma Allah amuggyako riziki oyo n'abalala sheekh manya te Allah okuggyako muntu riziki tekiri mu kujjawo ebyobugagga ng'abantu abangi balowooza imma okujjawo ebyobugagga ekyo Allah akikola oba okubeera nti abijjamu omugaso abijjamu baraka n'abya n'ebyobugagga naye nga talina saada mu byo talina mirembe talina butebenkevu era ogenda okaka nti omugagga gundi yeekubye essasi nuga subhanallah ku sente zaalina naye nga Allah yajjamu ki yajjamu baraka n'olwekyo tugamba nti ye kati ye gundi nga tulaba akyalina nedda Allah ajjawo imma ebyobugagga physically ne bivaawo oba okubeera nga bijjamu omugaso n'osigaza adhaabu y'ebyobugagga by'olabako. Naam. Idhan Sheikh atulaga wano nti ekimu ku byennaku kwe kulaba nga ebibinja bingi byasuula omulamwa guno entegeera entuufu ey'okuba nti kye tulina okusooka okukwata kulaga abantu nzikiriza ki kyannaku nti ebibinja bingi ekyo bakisuula nga balabanga bwe bumu ku buntu obutonotono obutaali tutwalidde biseera era nga bwe tukulaze nga balaba nti kati ebintu tuli mu bintu birala beno bantu babatta bali bano babyonoonye bali mu buntu butonotono nga balaba nti baleesemu wamu ku bakulembeze ababashiya baze bakyaddeko ne ku kitebe ate bagenda owulya abaseeka bali bagaba naye kati nga baga obuntu abasajja oba baabaki kati omusajja aba azze bagatta muwanga gw'obusiraamu kati ate bo bali ku bashiya ate babashiya ng'alaba mbu obuntu obutonotono tebwali tukoze eki bajje abashiya babeerawo aba ahmadiya watasimu bihablillah bakweta kwegatta okwo si kwegatta okukuŋŋaana Allah tyatugamba kukuŋŋaana yatugamba al-itisam tyagamba ejitamiu mujje mubeere mu kiyumba kimu omushiya n'omuzikiri n'omuhamadiya n'omusalafu n'omusuufi n'omudiyobandi mujje mubeere mu nnyumba emu okukuŋŋaana Allah si kyatugamba ekyo tekivaamu bibala Allah wa atasimu al-itisam oli kwekuva ku kyabaddeko nadda ku kino n'oli naava ku kyabaddeko nadda ku kino n'oli naava ku kyabaddeko nadda ku kino kimu kyokka Allah teyakoma bukomye nti watasimu hatta ne kyetukolako etisamu Allah kikola ki naga bihabulillahi jamian vayo mbuzikiri vayo mu busufi vayo mbu amaturidiya vayo mbu ashaira vayo ruddawa vayo mbu khawariji mujje tubeere ku muguwa gumu jamian wala tatafarraqu naye kuŋŋaanamu obukuŋŋaanyi ne tubeeraawo nakuluma omusajja yakuba katuuni ng'alaga ebyobufuzi by'eggwanga lya Somalia engeri gye batayinza kwegatta yateekawo emmeeza nga mpanvu bonna nga bali kuno kungulu beekutte mu ngalo baseka kati ebigere wansi eri yabikolanga misota nga gyeruma okukamala obukamazi eri wansi nga omusota ogumu guli omulala wansi w'entebe neno kungulu nga baseka kakati eyo yembeera y'ebibinja by'abasiraamu kye bayita okwegatta twagala kwegatta wallahi tetusobola kwegatta era sheekhi kano kanyuma Allah asaasire akuume Dr. Adam Senjara hafidhahullah waliwo omukutu ogwakoleddwa nga gukoleddwa bamaseeka beegatte tujjewo ennyombo n'emberebezi zonna ne bakuŋŋaanyiza oko baamawale ne bakuŋŋaanyiza oko baakalaaniye ne bakuŋŋaanyiza oko abaki kaakati mubataddeko kwaliko dokitaani ne Dr. Senjara mukadde waffe yakoze omukutu ogwo Allah amusaasire Dr. Senjara n'avayo n'amugamba nti mukadde waffe fulani mukadde waffe Imam Kasozi yagukoze omukutu ogwo kale n'agamba nti bano bonna booleese wano bangi nnyo nze mbadde nteesa nze ne Segganga ne Sheikh Siddiq Nasi Mubiru owokuna yabaddaani n'ekyeyune
sooka ffe oteeke mu karuumu kamu tutulemu banaffe bwe tunaavaawo nga tukaanyiza manya guno omukutu gwonna gujja kukkaanya tusobola okukkaanya ne bwe kibanga ffe amata tusobola kukkaanya nga twatudde mu karuumu kamu then wano nno omala biki omala biseera kyebayita okuŋŋaana kyebayita okwegatta si kujjaawo baseeka badde bayomba badde bakaayana kati tebakyakaayana baseeka badde bajula kugwambula kati tebakyagwambungana mu bulago oli ng'asigadde ashari ono ng'asigadde suufi oli okwo si kwe kwegatta okwo si kwekola kutya oli asigala abanjibwa daawa ye mugamba alina okugisaasaanya noona alina okugisaasaanya ate bw'anaagisaasaanyanga naye ngamba nedda byosaasaanyiza bikyamu tulina kubeera ku mbiranye si bwe kiri tuba tujja kubeera ku mbiranye nokyo okwegatta yenna ayagala ogatta abasiraamu akola atya ateekawo omulamwa abange bino ebintu bye musomesa bino ekituufu kyekiriwo ekyava eri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe kimanyika kigobererwe okwekola kutya kwe kwegatta amma okuŋŋaana okwo tekuva mu bibala ithan ab'ebitiibwa omulamwa gwe tuliko ekikola ekyokumeka ti daawa entuufu ey'abasalafu esooka tutunuulira ki aqida entuufu yegenda okukumira abantu ku mulamwa omutuufu tebakisuula eri ne babitwala mina juziyati mu buntuutu obuki era wano muwulire gwe mutunuulire noono be bagoberezi ba building the bridges menke bamenke negu oyo omulaba ne aqida ye badiyo bandi byatambuza ne bagamba yalina eno kati mbw agenda gatta ki abasiraamu ogenda bagatira ku kikumiramu egyo egyenzikiriza etali ntuufu kwali badde ogatta abasiraamu naye okugjawo ennyombo n'akakuubagano okuteekawo bwasseruganda obwennamaddala wakati w'abasiraamu n'abatali basiraamu ife tugamba ti peaceful coexistence y'abannayuganda eri matulubu tekitegeeza nti nno ffe tulaba tulina kubeera awo ng'abakatoliki abalokole abasiraamu tuli mu ggwangana mu bulago tulwana tukola nedda naye okuteekawo almubayana al aqadiya okwenjula ensalo z'omusiraamu omukatoliki amanye nti nno wano omusiraamu tabuukawo ekyokulabirako nti abakatoliki b'oku kyalo ewaffe Gayaza mathalan balina ekereziya yaabwe baagala kugizimba n'abasiraamu tebalina muziki tebagala kuzimba ki baagala kuzimba masjidi kati abasiraamu beekuŋŋaanya bajje bazimbe ekereziya n'abakaki n'abakatoliki bajje beekuŋŋaanya bazimbe ki eyo kiri haramu kiri ki so nga ate mwana wattu kiyamaani waffe muzeeyi Matovu bw'atuyita abasiraamu n'abakatoliki nti twetaaga oluzzi okwesima oluzzi tujja ne muzeeyi Toofa najja nyinza n'okuleeta ebikajjo ne batematema Toofa n'alyako ne Kemiya n'alyako ne Ernest ne balyako ne Domazo ne balya kwekitegedde bulungi ne Haji Sowedi n'alya ne Gune eyo peaceful coexistence tetugirinaako mutawaana terina kuyingira mu nzikiriza nti tuyambagane mu kuzimba ekereziya tuyambagane ekyo kiri haramu wateekeddwa okubaawo eri munda akagamba nti bano bamuliro bano baki bano bamujjana naam idhan barakallahu fik jazakallahu khair kyetwagala biidhinillah bwe tunatambula mpola ku bikolo bino tuveemu nga tufunye ebyokuyiga naye byotunula noga bano nno kati tebali ku buki n'omanya nti kati bana bali mu nteekateeka za building the bridges bebagenda n'omanya bano nno tebategeera buki busalafu waliwo boolaba mu layini eyo abantu abateekawo obutuntu okugatta bano madiini tegalina nnyo gundi n'omanya nti bano nno nabo bw'otunula ennyo ne weetegereza otunula n'obubinja obulala nga naye asobola okujjira mu layini ya hijja n'abalaga nti tebirina nnyo kwawula yawula make madiini bwe tuyite eno mbugenda okulaba nga basiraamu abawe basiraamu bwe bati bajje bakole ki mbawadde hijja bwezi mbawadde hijja 5 abafaanako bwe batyo ajja agatte olabe wali Peetero nga naye musanyufu ezo nti pasita yazireese era abasiraamu naddala abali ku sunna tubagamba beere bazuukufu ku pulojekiti ya hijja eyo eri mu kutembeezebwa ennaku zino tetulina kigazi kye tuyinza kujoogerako kisingakaawo
naye bajegendereze nga batunuulira omulamwa gwe tuli mu kwogerako mu kiseera kino. Kitegeerekese tuli mu kwogera ku mulamwa ki aqida entuufu ogikuuma okuginyweza gwe mulamu omunene gw'osooka okukola ki tosooka n'otunuulira okgenda ku hijja sigendangako Makka sikolanga kino sirinnyanga ku nnyonyi totunuulira ennyonyi nga aqida yo gikola ki gisola totunuulira ensimbi totunuulira ebyenfuna ngenzikiriza yekola ki ngenzikiriza efa abasalafu kino kikolo kye basooka okutunuulira nga tebannatunuulira bisigadde byonna aqida yeeyo ntuufu kyakulagawanira Sheikh rahmatullahi alayhi n'atandika okuleetera obujulizi kubanga twagambye abasalafu bw'ayogera kati ng'ebikolo bino nga babikulembedde buli kikolo kyaleeta n'obuki eyo nkola y'abasalafu buli kyaleeta n'obuki lwaki abasalafu basooka kufa ku nzikiriza ekyo Allah kye yabalagira mu Qur'ani aya gitulaze esooka wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Naam tugende mu maaso wallahu قال المصنف رحمة الله عليه والله سبحانه وتعالى لم يرسل الرسل ولم ينزل الكتب إلا لأجل تحقيق التوحيد ودعوة الناس إليه كما قال سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وكما في قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وكما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه أتولغوانو okwongera okikkaatiriza ekyo da'wa y'abannabbi da'wa y'abasalafu da'wa entuufu Allah subhanahu wa ta'ala lam yursilu rusul teyatuma babaka bonna okuva kweyasooka okutuusa kweyasimbayo era teyassa bitabo byonna ebitabo ebyassibwa okujjako lwa nsonga ya kunyweza kugamba tawhidi omutuufu ajje eri ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala n'okuyita abantu eri tawhidi gwe gw'omulamwa yensonga lwaki Allah yatuma ababaka bonna b'owulira betumanyi ne betutakola ki minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka Allah inabi yatubulia bonna babangi n'ebitabo byonna bal ebifo ebimu Allah yabituma n'ababaka abasukka muki mwomu nenga bonna mulamu aki mulamu ogwo ogwa tawhid ogw'okwawula Allah mutubu bw'okumwawula yagamba Allah subhanahu wa ta'ala yunazzilu almalaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi lwaki Allah subhanahu wa ta'ala assa malaika ezo malaika nezijja nassa byayagadde Allah subhanahu wa ta'ala kubaddu be kuzima ku bannabbi ng'ayagala ki an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun batiisa abantu nga babategeeza nti banne tewali asinzibwa mu butuufu okujjakani Allah subhanahu wa ta'ala ekago tulina okutya gwe tulina okwawula gwe tulina okusinza subhanahu wa ta'ala ye da'wa y'abannabbi bonna be yatumanga obubaka bwonna obwakka kwabo bannabbi kusooka kutegeeza abantu mulamu ogwo wama arsalna min qablika min rasulin aya suratul anbiya Allah ng'ayogera n'alaga bannabbi mu aya eyo mu sura eyo Allah eyo aya yajja oluvannyuma n'ajja nga akulaga bannabbi bangi awo naye bonna omulamwa gwe bajja nagwo gwe guliwa illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah bubaka we yabassaako bategeeza abantu nti bannaye tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah gwe musinza yekka subhanahu wa ta'ala aya nejja kuba ebifo ebimu yajja ayogera ku bannabbi ab'enjawulo Allah nayagala kukulaga bannabbi bonna n'akugamba mu suratu nahl walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula obuli umma mulembe Allah yajja atumamu omubaka bali tugaye mu bifo ebimu yatumangamu na babiri basatu ninga ki ani'budullah buli wosanga kye bayita ibada baba tegezamu tawhid ekyo faida mu athar ya ibn Abbas nabalala ne Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yakikonako era bal ne mu qawaidul arba yakikatiza ibada tebajita ibada okujonga ina tawhid ngabola bisala ekyo abasiramu bonna bakikwatira ekyokulabirako Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yakireta oli akimanyi ne bwajjukira nga ali mu ssala najjukira nti talina ki essala gikola ki
avaayo mpolampola n'ayitawo okugyako abakalu naye nga ekyo abasiraamu bonna bakikola ki naye ekyo ate ku tawhidi kiba kiki kinene ku ekyo ku kyawuzi kye twogedde nti we abantu beetegereza nnyo ku kyessala naye kisinga okusooka nga tonnayingira mu mulimu gwonna tonnagenda mu hijja tonnagenda mu mulimu ki gwonna gw'oyinza okulowoozaako sooka okakase nti ddala tawhidi omukola ki kuba ne bwegukola nga munene naye nga tawhidi taliiwo tagenda gukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala an i'budu llaha wajtanibu at-taghut n'okwesamba nti waneera okuŋŋaanirawo empagi ebbiri eza la ilaha illa Allah si bwe kiri sekalukuma empagi esooka empagi za la ilaha illa Allah ebbiri la ilaha la ilaha ye nafiyo illa Allah ithbati n'onywezaawo bwe kiri kakati wano ani'budu Allah awo ki okusinza Allah awo ki ku mpagi ezebbiri naam Abdurrahman ithbat wajtanibu at-taghut Imran nafi barakallahu fikum idhan tukomaawo tujja Sheikh akyaleeta obujulizi obulala wano kukulaga nti daawa ku bannabbi ekyasookanga ki tawhidi yasooka agenda aleeta buno nno bwaleese bwe butono ku bujulizi obungi obukubyeko bal Qur'ani oba ogibikudde sunna gwe gw'omulamu ogwosooka okutunulira kati Sheikh wana akujjidde ku bujizi kusumulyawo katono wa illa obujulizi bwa tawhidi na buli wamu wonna bukubyeko walillahi alhamdu saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okufaayo ku nzikiriza ebbanga lyonna atatusaasire kwe tuba tumusinkanira mutonzi waffe subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wallahu ta'ala a'lam.